Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Bagana banga balungi mwenna batulaba tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom kutusema kutunjagala okubeera nga mbebaza ne sekwebaza yenna mwebale kubeera nga mutugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo njagala balamusaako nze teniya batuusaako ensonga z'Ssemasonga weewaawo nga nsubire nti byonna bitambula malireri sana malirari kabisa namna hivyo. Abasumba ba mu kibuga Kampala okwejjonkera kweyongedde okufuuka ekizibu ennyo nnyini ddala. Pastor amanyikiddwa nga Ssenyonga zemu n'atabukira buto omusumba amanyikiddwa nga Robert Kayanja. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kayanja. Onanno wenjogerera kakati UCC emusama nzera channel 44 yinza ova ku mpewo bwe bibanga ate egimuvunaanwa nga kigenze maso okubanga gimuka movie. Ebyo nno byensobodde okubanga mfuna okubeera nga nkuleetera byonna osobola okubanga munywanyi obitegerera ddala bulungi nga bwe bigenda mu maaso. Kyokka ate nno ye Pastor Sserwada aliko byayanukudde omusumba majikiddwako musajja mukulu amanyikiddwa nga Katikkiro wa Buganda kwoteeka musajja mukulu Rwamushana yavaayo n'abagamba nti muleekaanira nnyo abantu nga musabane mulemera mu makanisa n'ebirala ebiringa bwe bityo. Ye tomusembera biki byayogedde byonna ngenda maaso n'okubanga mbikuwa naye abaffe ekibuuzo kye tuweebuuza wano twatuukawo ddi ng'abantu ab'omwoyo ng'abasumba abaliwo okubeera nga tuliyoowa emyoyo abo nno bannayuganda bannaffe ezo endiga ezibazeze gye tuli naye sijja beera nga ate mbawakanya kubanga the moment you decided to be political definitely things had to turn either way. So let us move like the way how it is nayenga it's totally unfortunate okulabanga ekanisa yeyuza wabula Bible nga bwegamba nti atali mwana wa kubula oyo nno munnange talibula ne wankubadde mu kaseera akenkomerero obaako okufa oyo nno Mungu ajja sigalanga amujjukidde era talizikirira. Kakati ekyo bwe kiba bwe kityo njagala tubenga wano wenyini wetutandikira erinnya yenzeddeni akutuusaako ensonga z'Ssemasonga omakoto kwolese oli ku Beyond the Newsroom erinnya nzeddeni aliwo okubanga nkuwa ensonga zonna nga bwe zitambulira ddala butereevu wano ku makutu ogwa Beyond the Newsroom video. Saba osooka ogimpire like ojja like ejja kudduka emisinde mingi tuke kubulisa kino asobola okubanga agifuna ate era mu ngeri emu naawe nga gwe muliri gwo ogusoose okubanga olaba video zaffe njagala ate munnange onzikirize tusobole okubanga tutambula ffe mbiriri. Ebigambo bino bizze biwawaala mu matu ga bannayuganda njagala osokuba ka video kano musobola okubanga mukalaba nammwe mwebuuze oba bino twatuukawo ddi. Bino bye bigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Kazimba Mugalu yayogera just recently wano nga bagamba nti naye muntu alina obulamu atayagala genda maaso nakubeera nga afa. Bana njagala obajjukiza nti bw'otyo okubanga oyogera ku bibi either nga bikoleddwa gavumenti oba abantu basekinomu tekirina kye kigenda kugasa kubeera bw'onaatuuka okufa Mungu agenda kutta akugjewo. So teri agenda kungula nsi eno kyova abanze nvumirira nnyo abajja bannaabwe mu bulamu bw'ensi kubanga naawe ali mu kujjawo omuntu gwo osobola otuukiriza ebigendererwa bye at the end of the day togenda kungula nsi Mungu agenda kujjulula akujjewo. Sooka owuliriza ebigambo bino tweyongereyo. I am a person, I need life also. I have life to live. I am not a savior of that to carry all your problems. You take them to the cross. I do my part. I leave them to God. I am not here to save you. I choose and I follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. No, let me tell you, I discovered the power of Nathan's approach than the power of John the Baptist's approach. You can speak and speak and speak, no impact. You can speak, and John the Baptist did a good job of losing his head. And the mission ended there. Nathan did a good job, and he ended up saving someone's life. That's why we have Psalms 51. You can do God's work by approaching power
with love, quietly, silently. You make an impact, but people were shouting and shouting, and they end up doing a lot of nothing. Not every time that we use one approach. No. Some people have approached me. Why don't you do like Janani Lumu? The man did well. The man was killed. So do you think I can make an impact by being killed? And I say, Kazimba also is a good man who was killed. Don't I have a family? Kubigambo bia Sserwada. Waliwo ebigambo byentera okubeera nga nkozesa wano ngambi bagamba nti ayi Mungu eno basala yange nti bw'olaba nga ntuuse okwonooneka nga sikyagasa eri ensi yange nga sina kyennyongerako nga wabula bye ngenda okukola okubanga njogera n'ebirala ebiringa bwe bityo byakubeera nga bimpeebuula n'okwebuula abo abanninaanye. Mungu nnyamba onzijulula ontwale nneme kubeera nga ate nyonooneka oba okufuuka ekisekererwa. Anyway, bannayuganda bonna gye balira ensi yonna buli lunaku bajjukira omusajja mukulu amanyikiddwa nga Janani Lumu yafiiririra enzikiriza n'afiiririra abakristo n'agamba nti nze ku lw'ensonga zino sigenda kubeera nga ate ndyamu Kristo olukwe, era n'agamba nti bakatoliki bannange n'abakkiriza mu Kristo mwenna ffenna nzikiriza ku lwange kaŋŋende. Oh wow. Kaakati ye nno omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kazimba Mugalu yategeezezza bw'ati His Grace Kazimba Mugalu yagambye nti si buli kintu kyonna nti kijja kuvaawo ng'okyogeddeko, meaning that there are many ways of killing a rat. So oyinza ofuna omuggo omulala, ayinza ofuna obutwa omulala n'aleeta akatabo, emmese yonna esobola okubeera ng'efa well and good oba okoze omulimu gw'amaanyi as long as efudde. So era ono nno y'omu yavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubanga abagamba nti ye tali ready kubeera nga attibwa nga bw'olaba Lumu Janani Lumu bwe yagenda maaso n'okubanga attibwa nti mwe muyinza mugeraageranya mutya ku musajja eyafa. Yesi Yesu okulaba ng'abafiiririra ku misaalaba era taliiwo kubeera ng'afiiririra mmwe abamugamba nti aveeyo ayogere ku nsonga eziruma abantu newankubadde nzedde kasita nalaba nga abantu bano bonna baddukira ku mmeezi neetooloovu ne bagenda ne bafunako ebyokunywa. Awo nno amaanyi we ganzigweramu ne ŋŋamba nti weewaawo bano tebakyalina amakulu na kimu kye bayinza kuyamba bannayuganda bannaffe. Kaakati njagala kuwa bigambo bya musajja mukulu ono omusumba amanyikiddwa nga Ssenyonga, situgende wano tubiwulirize. Pastor Kayanja has been summoned to UCC. Omusumba Kayanja bamuyise aba UCC. And Channel 44 have been summoned to UCC. Wamu ne Channel 44. And they are going to stand and say, era bagenda kuyimirira bagambe to defend what they said. Oba beewozeeko ku bigambo bye baayogera. This is what we are not going to accept. Kino kye tutagenda kukkiriza. That one should bully others. Nti waveeyo omuntu omu atandika okutuntuza n'okutulugunya abalala. It will not happen in Uganda. Tekijja kubaawo Uganda wano. There are no more untouchables. Tewakyaliyo batakwatibwako baba nantakwatwako. When the law is there, ng'etteeka weeriri, they are going to be held accountable. Bajja kuwa embalirira y'ebikolwa byabwe. They will be held accountable. Bajja kuwa embalirira y'ebikolwa byabwe. So musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Ssenyonga Jackson avudde na breaking a story n'agamba nti UCC yasamoninze Pastor Robert Kayanja owa Miracle Center Cathedral wali eri Rubaga. Bano abaami bazze bakubagana bwe bati ebbanga liwerako. But one day nali nina gwe njogera naye nangamba naye nabo nno ekibamenya bonna kiva wali mu State House. Omanyi lwakibeeraga eryanyi nti buli omu agamba nti ndi musajja wa muzeeyi ndi musajja wa muzeeyi. But at the end of the day ffenna tuddayo eri omutonzi. Ne simanyi oba buno obukubagano bwe mulina bwe bugenda maaso n'okubanga bulaga abantu ekituufu ekyokubeera nga bakola ekyokugenda mu ggulu. Bw'ebanga mission ey'abalokole nga bwe batutegeeza nti yakulongoosa abantu okulaba nga buli omu atuuka eri Kristo mu butuufu nga tayonoonye nga mutuukirivu. Ndowooza enjiri ey'obutukuvu n'obutuukirivu bagivaako bo ne badda mu byabwe by'okubanga balwanagana. Anyway, Pastor Robert Kayanja bamusamoninze ne TV ya 44 Channel 44. Let us wait kyekigenda okuva mu summons zino tulabe ekinaddirira. Kansooke nkuwe vidiyo n'endala wano. One side should not have the right to say and the other has to shut up.
Era oludda olumusirwe lwokka olina okuweebwa omwaganyo ogwogera abalala bavunire basirike. Because when they say something, Kubanga nabo bwe boogera kye boogera, people don't say a lot. abantu tebatera kuzzaayo nnyo bakwogera nnyo. And they say, yeah. Bakkiriziganya When we say bukkiriziganya. something, Naye ffe bwe tubaako kye they say, twogera. why are you saying something? Nga bagamba lwaki Why are- oyogera? But it's a reaction. Naye mba nziramu biri. I'm reacting to the lies that have been shared. Nyanukula eri obulimba bwe babadde bagabana. Musajja mukulu ono ye agamba nti bali bwe baboogerako ne basirika nga bagamba bano bakoze bulungi wabula bwe babaanukula nga lufuuka olutalo. Ye Ssenyonga agamba there is no ceasefire, tagenda kusirika wabula bagenda kubeera nga bakyayeeyongera okubanga beesojja. Naye ebibuuzo bingi answers ntini bino byonna tujja tubyebuuza bituleka wa ngaffe ye abaffe zo endiga zisigala luddawa. Uliriza. Nze siyomba. I am not quarreling here. Nwanyisa Setaani. I am fighting the devil Namizimu gyegirimba. and his demons of Egikola ebyamagero deception ebyobulimba. that perform fake miracles, Egikwata obwana obuto. that sodomize and rape young Okusobola boys, okufuna amaanyi agekola ebyamagero bya Setaani. so that they can be empowered to do the miracles of Satan. Ekyo kye nwanyisa. That is what I'm Gwe against. togendagayeeyo. So don't go to such places Era weegendereze. and be watchful. That's the message here. Bwe bubaka bwe mbulira wano. Musajja mukulu ono ye agamba talimba era abagamba nti ye obubaka bw'atambuza bwe bw'okubanga ajungulula enjiri enkyamu, ajungulula ebyo ebyamagero ebikyamu ebizze nga bikolebwa abantu bano, era agamba nti bino byayogera bijjawo obulimba n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Oyo nno ye Musumba Jackson Ssenyonga, era ku ye agamba obwo bwe bubaka bwe bwagenda maaso n'okubanga atuusa ku bantu. So bw'owuliriza ebigambo bino byonna n'obikubyamuko akafaananyi n'okubyamu akafaananyi ekifaananyi eky'ekkanisa ekituufu eky'amazima matuufu, there is a lot of trouble in a born again church. Mu kkanisa ey'abalokole mujjudde emiteegu n'emitawaana mingi nnyo. Anyway, saagala awo ate mbe nga nnemerawo ko nnyo okuggyako okukuwa obuwi ku mboozi oba stories endala zennina era zenkompayirinze okusobola okubanga tusharingako ffenna, osobola okubanga munywanyi oziwulira bulungi. Ne twebuuza ng'abalokole wano twatuukawo ddi era abasumba baffe bino bye mukola birina kye bigattako. Bigambo ki Pastor Sserwada byayogedde ku promotion ono ngenda bbanga mbikuwa katini osobola okubanga ate obiwuliriza esooke nkuwule ne reply gye yawa Katikkiro amajikiddwa nga Hospital Mayiga recently we yavaayo n'ategeeza nga abalokole bwe bagenda maaso n'okubanga babeera babaleekaanira. Waliwo omuntu omukulu mu ggwanga lino yagolokoka ennaku ezo ng'ayigiriza abalokole okusaba, n'agamba nti balina kusaba bwe bati, n'alagirira abantu bonna tebasaba kyekimu. Abantu abalala basaba bulala n'abalokole basaba bulala. Kati olw'okuba ebintu by'okusaba buli muntu tabimanyi, gwe saba nga bwe baakuyigiriza, abalokole mbaleke basabe nga nabo bwe twabayigiriza. Ebintu ebimu mu byewale okubyogerera mu bibaswaza, muli bantu bakulu. Okugamba nti Katonda lwaki mumuwoganira, Katonda yaziba amatu, mwe lwaki mwogera kasirise, Katonda alwadde pressure. Lwaki mwagala okwogera akasirise nga bwe muba mwogera musaba omuzindaalo? Mwogerere oyimirira ku kituuti nga wali nga kati bwenyimiridde wano, oyogere nga tiwali mizindaalo. Ye bagambye nti essaala zonna zifaanagana. Waliwo essaala kye tuyita manner of prayer oba types of prayers, essaala ez'enjawulo. Waliwo essaala zetusabira awaka, ezo zaffe za famire. Waliwo zetusaba n'abaana betuzaala, n'okkiriza n'omwana ow'emyaka 4 atandise okuzannya n'ebigambo n'okujobojja nabyo, n'omukkiriza nti kati yajja okusaba n'ayogera Jesus, Jesus, Amen.
nze ekyo nakiraba emyaka n'emyaka ng'omwana owange ayogedde ebigambo bibiri n'amiinisa ne tugamba nti amen ne tugenda twebaka nga kye twagala omwana ono ayige nti wadde asabyeyo ebigambo bibiri essaala ye ekoze etya etuuse. Tuyigiriza mwana aleme kugamba nti bwe namaze okusaba eyange ate dadi oba mami oba jjajja ate n'agattako ekitegeeza eyo eyiye gye tututte tugenze mu buliri ku eyo kwe twebakidde. Kati essaala omwana gy'asaba yeeyo. Emubanga nammwe gye mukyayagala okusaba ey'ebigambo ebibiri musabe eyo tiwali abagaana. Essaala z'abaana naye oli bw'agamba nti ye ayagala kusaba ssaawa nnamba eri ssaawa yakusaba ssaawa. Ne Yesu yagamba could you not tarry with me? Yesu yali mu lusuku Getsemani n'agamba mwadde timusobola kusabako nange wadde essaawa emu. Essaala za njawulo. Ne bwe baba basiraamu tebayinza kusabira seconds bbiri kubanga waliyo essaala ibaada nga ya raaka bbiri endala ya ssatu endala ya ttaano eraaka ze mutamanyi. Ne bweba misa teriyo misa ya ddakiika emu. Eriyo emisa eteri nnyimbe eddakiika 45 b'essaawa. Ennyimbe yeyinza n'okuweza essaawa essatu. Ebintu bisiŋŋana. Tatoyinza kuleeta standard mu bintu by'otomanyi. Abalokole temubamanyi. Temubamanyi mubaveemu. Ate nze mbategeeza buli eyeepankira mu balokole okubayigiriza ebintu yabigwamu. Abo banaatera okulokoka abo. Kasita bafunye interest n'oyimirira ku kituuti n'owaana wano omulokole bw'abuulira obulungi ate n'okyogerera mu muzikiti oba mu kereziya ku kituuti kya Church of Uganda n'owaana omulokole bw'abuulira obulungi oba omaze omusimba. Mu bigambo ebyo byonna Pastor Joseph Sserwada byayogerako akunnyonnyola era ng'abagamba nti bannange tuleke kwegeziwaza mu bintu ebimu. Tosobola ayigiriza muntu nti ojja ssaba nti asaba Mukama asaba bwoti buli bamu bolinzikiriza na buli kanisa baba n'ebyo bye bakkiririzaamu era nga bo bye babuulidde abantu baabwe bye bagenda maaso n'okubanga bategeera. Akugambye nti n'Abayisiraamu ojja basanga nga basaba nga waliwo laaka empanvu. So ky'oba tomanyi kireke okibalekere. Mu byonna abadde aliplying abantu babadde babiri mu omu. Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo kona ku statement eyo then kwoteeka ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Isaac Rwabushana. Pastor Isaac Rwabushana y'omu ku abo abavuddeyo ne batrendinga nnyo wabula at the end of the day ate abasumba ne baba nga bamwanukula bubi nnyo. Wulira wano Ssenyonga yeke yamukoze. Now, somebody told you last time on internet. I don't know why. I don't know why. When somebody is speaking ill about the church, people see it a lot. And it goes viral. When somebody says, don't give anything to God, he becomes famous. When he says, don't pray that much, 1 second, 15 seconds, it's good enough. People like that. Whatever you say, when you talk the church down, if you are against full commitment, if you are against full love for Jesus, full prayer, Jesus said the minimum time of prayer is at least 1 hour. He told his disciples, can't you watch with me for at least 1 hour? At least 1 hour. He said, pray without ceasing. And he gave an example of a widow that went day and night. Jesus himself prayed all night in the mountains. All night. Not 2 seconds, not 5 seconds, not 5 minutes, all night.
So when somebody kati omuntu comes against the church bw'ajja n'awakanya ekkanisa nga or girumba waters Christianity, oba n'akendeeza ekkanisa ask you n'obukrisitu to give less ng'agamba towaayo nnyo or mu to kanisa give nothing oba toweerayo or ddala don't give your heart oba entire, towaayo na mutima gwo gwonna, those people, abantu bwe batyo they go viral quickly. batutumuka mangu nnyo ne bamanyikwa So mangu. who is behind that? Ani akivuga ekyo? You tell me. Gwe mbuulira. It can't be the inspiration of the Spirit. Tekiyinza kuba mwoyo mutukuvu oyo. God can't inspire you to play less. Katonda tayinza kukulumiriza oba nakuluŋŋamya kubanga okendeeza He will kanisa. never tell you Tayinza to kugamba give a little bit of your heart, nti waayo akatondotondo kw'omutima gwo, a little bit of your prayer. akatonotono ku ssaala zo. He will never inspire you for that. Tayinza kuluŋŋamya mu So ekyo. who is behind that kind of Olowooza message? ani avuga obubaka bwe butyo? Ebigambo bya Pastor Ssenyonga byonna mubiwulidde bulungi. Wabula sirina na kimu kye ngenda kuddamu kozi bibadde bivuunulwa naye nga byonna biwerekereza omusajja y'omu. Kankwetta omusembera wano katini naye omuwulirize. Eyagamba nti bw'oba ne maama wo nga mulwadde oba ne mukazi wo ng'olina ekimu eky'ekkumi tosooka kukireeta mu kyaki, sooka ogenda ojjanjaba omukazi owe ne maama wo alye, ebyekyaki binajja luvannyuma. Bayibuli si kyegamba. Bayibuli si kyegamba. Mwenna muntunulire wano, teriyo bugagga obutaliiko maanyi mabega. N'abo bonna aboogera ebyo bye mbagambye, era bw'owuliranga ng'abyogera ng'omubuuza oyina ki? Tanti ffe twakajja twogera bwogezi ng'omuga shut up. Bw'owulira ng'ayogera bwogezi bugambe owange shut up. Bubadde balabi balungi okuva gye tutandikidde. Erinnya yenzedde ni munzikirize mbatere wano ate tudde mu mboozi endala nnyingi, wabula nkyayongera okusaasira abantu b'ekalangala olw'okuvibwako omubaka amanyikiddwa nga Honorable Helen Nakimuli bambi kitalo nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero tusula wali eri munnange ate namuŋŋoona mu maka g'abakadde be ate era munnange. Olunaku olw'enkya tugenda bukeeza ate nkokola ate nga tudduka paka mu district y'Oluweero tusobole okuba nga ate tuwummuza omubiri gwe. Rest in peace, Right Honorable Helen Nakimuli. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.